malindirire amalala abavubuka be bakyasinze okukozesa ebiralagalagala okusingira ddala abo abaana ababagagga nga babikukusa okubingiza mu masomero nga babitadde mu mifaliso ebyokulya ssaako n'ebyokunywa. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe kalutuvire ku ntono. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekikola kuddabiriza abantu ab'enjawulo ekya Hope and Beyond, abantu 80 ku 100 ababa bagoyezeddwa ebiragalalagala babeera abaana abali wakati w'emyaka 15 na 25. Ku abo 80, 3 ku bo babeera abaana b'abagagga abakozesa ebiragalalagala eby'ebbeeyi omuli enjaga y'obuwunga ensabike n'ebirala. Abaana bano abasoma enjaga n'ebiragalalagala ebirala babikukusa mu masomero nga bakozesa ebintu ebyenjawulo omuli ebyokunywa nga juice n'ebyokulya ng'omugaati. Ate n'oluusi basala emifaliso ze bakozesa ku ssomero ne bakwekamu ebiragalalagala, ekintu ekitaddewo okusomozebwa mu ngeri y'okulwanyisa okunuusa ebiragalalagala mu masomero. Olw'ensonga ya nti ebintu bino biseerebwa naddala heroin ne cocaine, batulina bisobola okulya kale okusobola okugula. So wesanga nti era ku percentage tulina tugambe bwe tuba nga tulina nga 80 ku 100 abakozesa ebiragalalagala bino, ojja kwesanga nti kuliko kale nga 3 abakozesa ebyo eby'ebbeeyi olw'essente zaabyo, naye nga singa baali basobola okubyetuusaako omukisa we guli nti naye basobola okukozesa, era abafunye omusanga abaana b'abagagga bano baana bawa pocket money emitwalo 5 oba buli wiiki oba kisinziira abaana b'abagagga bonna basobola okubifuna. Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Sarah Opend Acheng ategezezza nti gavumenti ng'ekolaganira wamu ne poliisi bakufeffeta ebifo byonna ebimanyiddwa nti bibeeramu obunyi bw'enjaga, ng'era buli anasangibwa ng'atunda n'okusimba enjaga wakukolwako mu mateeka. Balima enjaga mulekeraawo okukola ekyo kubanga etteeka weeriri, ate etteeka bwe bakukwata ojja kusasula ensimbi ezitali wansi wa miliyoni 2.4. Mu lukuŋŋaana olw'okukuza olunaku lw'okulwanyisa okukozesa ebiragalalagala mu nsi yonna luyite International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, kizuuliddwa Bannayuganda 44 ku 100 banywa omwenge nga ku bano 23 balujujju. Era okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization, Uganda y'ensi ey'okubiri ku nsi ezikyasinze okunywa omwenge mu ssemazinga Africa, ng'era kigambibwa nti obubenje 5 ku buli 100 mu ggwanga buva ku butamiivu. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort, Agazo. This is Kingdom TV.